nodda mu bintu ebyekisiru nota video ngeno nze baana mu embewunya buli wenda bo Shila adita kandowooze muli bulungi mbadde mbabuzeeko baganda bange embeera gye ndi musinungi nafuna obulwadde bwa corona bwagenda ne bunziramu ate ku bbanga eriyiseeko kabadde katono kate inve mu bulamu bw'ensi anti nga n'okussa kintwalira obulumi bungi nnyo nga nzisa ng'okussa kwa kwewula nabagamba eno obulwadde bungi gye buli era ne mbagamba nti yadde baba bakubye empiso eyo tekutangira kufuna bulwadde obwo osobola okubufuna muganda wange kubanga nze empiso nazitwala ne katutandikire ku mulamwa gwe wenna following o sharing atera o commenting njagala kwogerako nammwe abaana abawala simanyi oba lwaki temuyiga bantu mmwe simanyi kikyamu kiki baliko baganda bange abaana abamu kirabika mugenda okujja eno okukola nga temumaze kuyita mu counseling nga temumaze kuyita mu kutendekebwa nga companies tezimaze kubatendeka okitegeera nga tebamaze kubagamba the do's and the don'ts you don't have to do bw'obanga ozze eno mu nsi z'obuwarabu ebintu bingi nnyo ebitakkirizibwa mu nsi zino baganda bange olw'okuba nti gwoba tobimanyi oba olumu oba obimanyi naye ne weesuulirayo gwe nagamba ng'ogamba kasita ngenda kikola nga tewali andaba baganda bange olimba waliwo akatambi kenina mu inbox olwa community guidance akatambi kaneeno kagenda kunnemesa okuba nga nkapostinga ngezezaako okateekayo naye olw'ekitiibwa kyempa abawagizi bange abanfollowinga kweno page teekako n'ensimu endi nti location tetukkiriza kubanga tusaasaanya ebintu weebiti akatambi kano nkyakayina mu inbox yange naye ng'akyali mu kulumwa akamwana muwala inkuba kyeyo omuna Uganda akatambi ke kafulumye ng'ali mu kumasturbatinga baganda bange ffe tetwagala kumanya bintu bye mukola nedda tetwagala kumanya bintu bye mukola kizibu nnyo omuntu okusanyukira akatambi nga bwe kati nze nsiba mbagamba nti nno gwe wandiba mu nnyumba ya mukama wo nga gwolowooza buli kyokola kyonna kigenda kusigala omwo muganda wange olunaku lujja keera ku makya ekintu kyokola kifulume obutambi obumu nga bali mu kubatta bali mu basalaasala obutambi obumu nga mufudde obutambi obumu nga muliko bye mwekola bakama bammwe be babufulumye nze nsiba mbagamba lwaki nti you people are monitored bantu mmwe baba monitoring nga kino ekintu nkibagambye ebbanga lyonna tosobola kubeera mu nnyumba ya muwarabu nga takutaddeeko liiso ne mbagamba amasimu gammwe olw'okuba nga galimu location y'ensi gye muli amasimu gammwe buli simu gy'okozesa communication y'eno abakola mu bya communication ebyempuliziganya obutambi obwo babeera nabwo message zoyogera ku simu babeera nazo naye olw'okuba nti bo omulimu gwabwe kubeera nga kukipinga mmwe bantu information yammwe ng'eri secured kyova olaba ebintu bingi bizibibwa naye wobeera ne mukama wo alina obudde obw'okutambulirako mukama wo atalina byakkola asobola okukwanika ebbanga lyonna muganda waffe ono yabadde mu luumu ye ng'ali mu kwekolako emikolo ali mu kumasturbatinga ali mu kwesonsekasonseka kyukamba eno waali ku ssimu nga kiraga nti omuntu gw'ali mu kwogera naye bali mu mukwano basinda mukwano relationships zino ezeewala okubeera n'abasajja be musiŋŋana ku intaneti abasajja be mujja ku imo abasajja be mujja ku botiimu ne babajja ku mulamwa ne batandika bakozesa ensobi okutta essimu weerikodinga eno oli mu kuyimba buyimba bwa mukwano eno weweesooseka engalo gwe tewategedde nti awantu w'obulijjo w'okolera ebyo ebintu waliwo kamera ennyumba z'abana abantu zirimu kamera baganda bange omuwarabu asobola ogikuteekera mu kisenge asobola ogiteeka mu toyireti naye nga gwe tomanyi ng'alina ensonga ze lwaki kati akatambi kaaliikinze bantu mmwe bannange lwaki temuyiga ebintu ebimu ne mubiyiga ne mubyekomako tukitegeera nti kale muyina obwagazi muli bantu muyina obwagazi tukitegeera naye omuntu yenna akwagala tasobola kera kumakya kugamba weebambe onkubira ebifaananyi omuntu akwagala tasobola kera kumakya kugamba omanyi tukole omukwano gw'okusimu ebintu ebyo musobola okubigaana bw'abanga ali serious akwagala ebyaddala mugambe akulinde okomewo ewaka ye bannange nga sisobola kussa bulungi
omukka mpuliranga akozesa buli wengezaako okusika omukka nnumizibwa muli munda mpuliranga nnumizibwa okufaako obufi. Simanyi ye baganda bange mugezeeko okulaba nti mwewa limit ku bintu bye mukola era nga wano era weewali akatambi ka mwana muwala omulala eyasaasaanyiza akatambi ku mikutu gye egya TikTok ng'alina ebintu byakola n'akatambi ako tugenda batukabateerayo era tubaweeko n'endowooza zaako. Kale tetuganye ekiwulidde ekintu ekyo agala kubeerawo buli ddakiika nga obutonde bw'abasajja bubali mu magulu mulowooza kubeera omu nga buli ddakiika baba tigiinya. Imagine omuntu omukulu eyajja okukola nodda mu bintu eby'ekisiru n'ota vidiyo ng'eno nze baanamu embeewuunya buli wendaba obutambi nga buno eno kindeetera okulowooza ebintu bingi nnyo. Ebiseera ebisinga mmwe bakadaama mmwe muviirako embeera yammwe embi, mmwe mweviirako ddala amaziga olw'ebintu bye mukola. Ffe tuwoza omuwalabu mubi naye nga mmwe kennyini temusoose kwekuba mu ttooki. Kati tunuulira vidiyo eno, oli mu nnyumba ya mukamawo mwereeguulira amagulu mweweesonsekera ebiti mwolikodingira vidiyozi z'ekisegu vidiyo z'obwamalaaya. Mwe abaana abamu abajja ne mukola ebintu bino mutuleetera okulowooza nti kampuni ezibaleeta ezibafunira emirimu tebiziba training kimala tebababuulirira kimala biki bye mulina kukola ne bye mutalina. Abaana abaakajja mu biyumba mugumiikirize tewaliwo kiyumba kyogenda kufuna nga kiri perfect nga kituukiridde buli kiyumba kyolaba kirimu ebizibu byakyo. Ng'ojagamba nti otuuse mu nnyumba simanya mulimu abaana 5 simanya nga abakozesa nnyo tewali nnyumba gyogenda kufuna nga terimu mirimu. Ojja kudduka ewali abaana 5 ogenda ogwa ow'omukadde kale odduka ewali ow'omukadde ogenda ogwa awalala ate nawo nga waliwo ebizibu byawo. Gumiikiriza ku ekyo ekiyumba ky'ofunye waliwo ebintu nga tebikujja mu kiyumba bannange. Okutoloka kwe kwandibadde okusalawo okusembayo ng'olaba mu butuufu obulamu bwo bugenda ne waliwo embeera gy'olaba mu butuufu nga tekujja mu kiyumba. Simanya ntuuse mu nnyumba mulimu abaana bangi simanya nga ne bakasaawa 3 waliwo abeebaka ku 8 mulimu obusonga bw'olaba nga butonotono bw'obaba nga tebakuwa ssente ekyo olaba nga nsonga awantu wooli tebakujjanjaba eyo olaba nga nsonga awantu wooli nga okulya kweno